Obadde okimanyi nti Bobi Wine nga tannalwanyisa Museveni alina omulimu ogw'okulwanisa abo ba politicians abali be positioninga nti be balina okutuukirako ensonga za opposition. I've been working with Bobi Wine, but my assessment is that he's not serious enough to go all the way where we want to go. Nga nakawulira ddoboozi eyo nali mmanyi nti yali ya AI okutuusa lwe ndabye Ssemujju Nganda ku interview emu ng'ayogera bw'ati. Uganda saawa zino mulimu abakalo bwa president babiri, mulimu Museveni aliko ne Besigye. Kati kwabo gojjo ne parade oba parade nga bali mu opposition bonna bonna wano obabuuze ani omwetefutefu okufanga alwanire oba president olaba balayine nasigalako omuntu okujjako Besigye be bali botugambe nti abamu kugenda mu parliament mu kusooka basooka ne bakola ekibiina PPF Pruken Penicillin ne batukubira amasimu naye ndowooza amasimu gaabwe tukwali airtime oba tetwaba receivinga ne bafuna missed call. Hello Uganda! Wake up Uganda! Rise up Uganda! Freedom for all! Ekyo bwe bakiraba nti tekitunze ne batuula ku round table bafumbe batuleetere ne bafumba batya Besigye bamuwambye musango ki illegal possession of firearms ne tukigumira tetwakyogerako. Kakati saawa eno Ssemujju Nganda akugamba nti mu Uganda muno mulimu abantu babiri bokka abagala obukulembeze ye Museveni ne Besigye. Ekitegeeza mmwe abalala temulina mulamwa balina okubakkakkanya oba okiraba baagala okulowoozesa omuntu nti Kyagulanyi n'abalala bonna tebali ku mulamwa. Kyekyo kyennyini Besigye kyayogerako mu katambi nali ndowooza AI kumbe kiteeketeeke. Basajjamu enjagala mumanye ekintu kimu nti ensi eno we yatuuka ne bwe mba nze nsobola okulembera Uganda era nsobola okwesimbawo era bwe nzija nsobola okubeera ku mulamwa kubanga tewali kye simanyi ku nsi eno. Ebyetaago by'ensi eno mbimanyi. Naki ekyetaagisa ensi eno okulaakulana nedda ku mulamwa. Lwakubanga abatukulembera balina omulugube tebaagala birowoozo bizimba nsi eno kusembera we bali. Ne wabula okuwabulwa twogedde tubawabudde naye tebatwala kuwabulwa. Bwe wabaawo omuntu ali serious era ng'abadde serious Kyagulanyi y'omu ku bo. Siganye Besigye ayinza okuba yaliko ku mulamwa naye that was then. Kati saawa eno omuntu atambulirwako ensonga ali ogwo ye Kyagulanyi. Oba mumukuba oba mumunyigiriza wansi ye gwe tumanyi. Sajjefo Kwame Nkrumah yagamba nti as I fight for my people I don't use two hands. I use my right hand to fight for my people's freedom as I use my left hand to fight against my people who are being used by the whites to fight me. Kyagulanyi nga tannalwanyisa Museveni omulimu gw'amaanyi nnyo gw'alina okusooka okulwanisa bano. Kibaluma nnyo muli nti Kyagulanyi okuva gy'avudde talina political history yonna gw'alina najja n'abawambako ebifo. Omanyi bo baali bepositioninga nga opposition yaabwe naye eryokanga neetonya ne tulaba
Kyagulanyi weebale kujja wama abankuumire atakuumira mpeera weena akamazeeko Allah akunsasuliremu ekisinga okuba ekirungi. Bampita Rio 256 the National Political Observer.